Eddogo terina we litali ndowooza. Lwakuba abantu tebaagala oluusi kukkiriza bintu bimu twerimba oluusi. Kuba Katonda bw'oba okkiriza nti Katonda gy'ali kitegeeza ne sitaani akola ki? Sitaani gy'ali. Ekimu kiri opposite ya kirala. So eddogo gyeriri. Omusajja yakutiuningamu katono. Gyeriri ebintu bingi ebituuse ku bantu. Olina naawe okirabiddemuko mu kapiira logalimba ekintu tekisoboka. Nina byendabyeko. Lwakuba nti mu mupiira ekintu bwe kimala oba ogamba naye nali nkirabyeko ne mu bazungu naye nkirabyeko ne wano. Goole esobola okugaana. Kituufu. Ne mu bazungu yali egaanyeeko. Goole egaana oba goole enywa. Goole n'enywedde etya. Balogezi balina okukuba makoona. Ne gugira muka. Siraba nk'ekubye ekkoona naye eddogo ly'emmanyi lisinga mupiira kulwaza abantu. Omusambi n'alwala. Musambi n'abulwa ekkubo erimuleeta ku training ku ttiimu gy'affe. Naawe. Abantu babulwa ekkubo erimuleeta. Nedda so. Olina training la Bombo n'olinnya zidda Kampala. Ogenda okuddamu okumanya nga ziri ssaawa 6 training yawedde ku ssaawa 4. Bakkubira tokwata. Gyeri eddogo gyeriri. Nze sirina kyali kintuusako ne ŋŋamba bandoze. Sikirina. Oba balikolanga gwe oba tokiranga ffe tulaba. Mpozi ekyo. Tetugaane omuntu olwo yandibadde awo. Kyenzijukira mu mupiira simanyi oba lyalinga ddogo oba ffe tuwe confusing nga mu bwongo. Twagendanga ku ttiimu z'ejjinja eyo. Kusamba ttiimu z'ejjinja. Nga ng'oli akugamba ttiimu z'ejjinja eroga reefu nerogamu abasamba neroga n'abasambi abaayo bo babeere n'amaanyi. Bo balina amaanyi bwe munafuye kyokka ne reefu ali osotukana tolina amaanyi gwe tolina amaanyi. Kibeerawo nnyo. Ng'osituka okutomera omupiira ohira togenda naye ng'omupiira ogulaba naye nga amaanyi agasituka ogutomera. Okusimbula ebigere okudduka ng'olinga eyeetisse. Muno mwesoogerera bwerere mba nagambye eddala efu n'empandigo mweyoga leefu. Bano bena bibaatukuddemu. Etteeka ly'omupiira. Lwaki tulinga batamiivu? Etteeka ly'omupiira ebyo teribimanyi ssebo. Yikira oba olina hangoova oba tosituka. Etteeka ly'omupiira teribimanyi ddogo ssebo. Mwanga. Ozze okokingibwa bakochi bangi. Kikyolaba n'ogaa naye kooki ono wano yali akolamu bw'ati wano kiriwo ekiti n'ono wano bw'ati ne bw'ati. Bakochi ab'enjawulo benkozeeko nabo buli omu alina enkola ye, buli omu alina enkookinga eyiye. Okujjawo ng'ombuusiza oba omu ku omu naye nzijukira nayita mu mikono gya Coach Kayanja. Buli omu yalina enkola ye. Nayita mu mikono gya Coach Kajoba Mugenzi yalina enkola ye. Nayita mikono gya Coach Chiwa alina enkola ye. Nayita national team Coach Bossa kuvira alina enkola ye. Coach Mike Mudebi ku KCC sajje bane mukama yandi mutuonyeza namwagalako tayagala kumanya agira ne bwati natambula n'abafiira abamawuli bagoba mugobe. Alina enkola ze ku national team ab'enjawulo bona balina enkola ezaabwe. So simanyi kuba it is a long story buli omu enkola gyali akola emirimu naye nebaza Katonda bonna nakolagana nabo bulungi nnyo. Saasowaganako na kochi yenna be nakola nabo. Bazanyi kibolaba bakusikanga tutandike na Bright Star noga nti bano bampanga amaanyi nti tukole leero game eno tugikube mu Bright Storm. Bright Stars bwe yatuuka ku level yali competitive mu league mwali mu zikira abasambi babiri. Abubeka Tabula yalinga akuba namba 3 yali musajja mukulu kuffe. Ndio tandika butandisi mpira yenga nyuka. Yenga Tabula abazaamu amaanyi. Lukubano mpira yali agumanyi. Anthony Bongole yali striker waffe. Mwenda. Ngoza kati ya coaching mpira ali na coach wa Bululi. Yanzangamu amaanyi. Era ebiseera bye nali omutonga abo baba tebannako wakudduka. Ana nze sobola kuwanduka. Wanema mu training. Kuba bo bali bakulu kunze. So nga be bali no soko kowa. Nga nze era ng'ekintu sikiriza kintu kineme nga yite kinnamulema. Ate muvira. Muvira
Nina mu musajjange Kalisa wewe. Kalisa yajjanga buzi. Kalisa yali mu KCC. Mu Viper. Yali mu nedda yali mu KCC ebisere. Kalisa kasamira nko KCC. Yali mu Viper yagirangayo okulaba mu Villa. Yali mu Viper. Galuddeyo. Kalisa yagenda ke bweru n'akomawo. Okay. Bani abakuzangamu amanyi mu Villa. Villa ina abawagizi abayeeya. Baba mu kuyeeya n'engumi n'etambula. Kozi ne besesembeza be express abo. Villa twalina squad ennungi. Kuve mu tiimu eza nnyumira okusambiramu yali Villa. Kuba twali b'amaanyi. Okay. Tiimu yali competitive bulungi. But omusambi gwenjukire yampushinga ennyo oba yamotivatinga n'okusamba n'okulabirako yali Emma Okwi oyo. Emma Okwi. Emma yali muntu mulungi wa kulabirako cause muntu yali ayagala okweyongerako buli ssaawa. Era nzikira game olunaku lumu twali ku training ku Villa Park. Ne batwawula tiimu B. Tiimu A ne B nze nali ku tiimu B. Kuba nali mponabo nali ndwadde nga ndi mu recovering. Ne bateka ku tiimu B. Emma nga ali ku A ne tubakuba goal 3. Nga bule na ku B tusambe game. N'afuluma teyanaaba. Yechwachwana teyalinda na timu toko kwogera nasimbule motoka ye n'agenda mijozi jenga bwavudde mu kisaawe nguruki Villa Park nganyize nga tuba kubi so Emma namu negomanga nnyo attitude ye mpoza ate nawe kyo yagala ekitwala so namwagala nnyo ebisera bitu nti ubwechangamu ekyetagisiriza omukopako kunyiga Emma ya hadisina n'eyogera n'akapiira wana ndi busenga bubuso okuva mu kisaawe ali gokuba. Okay, betugenda mu KCCA. Nga tunagenda mu bulambwe KCCA. Abantu bonna abazannyeko omupiira baga nti bwe batonagenda mu liigi oyina osooka n'ozannyirako amasaza ago. Amasaza wazannyira saza ki? Amasaza nasambako liigi nasambako season emu mu masaza. Season ya 2012-2013 ate tiimu neyingira mu liigi so sadda mufuna chance ndala esamba nasambira mu Kyaddondo era iyo season nali kapteni waayo era yafe nasambira mu Kyaddondo. Okay. Kwanzikira mwali mutadeo Lwango oyo asambira balasi bajjukira. Okay. N'amasaza nga gadduka n'abantu bagali fast nnyo abaana baba badduka baba bakyaca musaawo era gabaga abaana bato era kyejjukiramu ndoza yewamu gye bagambe wasinga eddogo yewamu gye nalabako incident gye nalo ndoza gye nakkiriza nti ndibadde kajeriri twali tusamba Kyaggwe ate nawe n'owulira gy'osamba Kyaggwe ate n'obuuza eddogo twali ne tuwoominga ng'omusana gwaka omusajja najje mabega wa goal omusajja muzeeyi w'Ekyaggwe mu bawagizi b'Ekyaggwe natuga mutuya n'emu akasembayo kuba omusana gugenda kuggwayo ne tumutunulira fena ne tumujjako ebirowoozo ne waite dakika ndoza nga 10 obudde ne bukyuka ne tulanga ebire bikyuse enkuba eyagala kutonnya ne batuyita tugende tudde mu dressing room tumale tukomewo tutandike game defale lwafuwa wiso etandika omupiira enkuba neeyiika ne batukuba golo zaabwe 2 ng'enkuba etonnya olwafuwa wiso guumule neesirika naguzi enkuba yerekera era twayogerera mu kisaawe mpira gwali mwereero ku primary sonera primary mwereero enkuba neesirika ne tuwogerera na mu kisaawe ne tula mu kisaawe ebyamasaza bimanyi ne tula mu kisaawe ne tuwogera olwafuwa wiso eddamu second half enkuba neddamu neeyiika ne batukuba ey'okusatu neekya nitutebayo goal emu ne bakuba 3 emu mwenga temuyinayo waddawo ku kyalo ayizo batasa kuba mpewo zaali nafu ayeka yali munafu nnyo ku waabali awo ejiri oyogedde nti mu Kyaddondo ku Nesaza waliko captain ekya captain kino mpulira buli omu akyogerako captain Bernard Mwango kapi nalaba mu Bright Star aliko captain nali captain okuva wa eri once nali captain so kize kikulondola mu Villa waliko captain mu KCCA ku national team kiki kibakuteekako ekyo wagendako Ekyaggwe
walagawa wagenda Kyaggwe okubanga obwa kapitaani bukulondoola butyo saagenda Kyaggwe naye ndowooza abantu benkola nabo okuviira ddala ku basambi bakindabamu ekyokubakulembera ndowooza engeri gye babaddemu ng'olusi ntandise n'obusomesa eno waggulu aba benabadde nabo waggulu then eri gye nali nga sinnaba nakula omutima guno ogw'okufiirawo omutima ogwo ogw'obukulembeze ogw'okulwana buli omu yalaba nga nina kubeera mu maaso ga buli omu alabire ku nze ttiimu okugenda mu maaso. Kyakubiri okubeera kapiteeni wa ttiimu bibeera ebintu bingi. Olina okubeera ng'otegeera basambi banno, olina okubeera ng'otegeera bakama abo, ttiimu okutambula kuba gw'obeera lujegere oba linki wakati wo ne obazzaamu amaanyi kubalaga nti kino kibaddeyo kiwedde tulinde ekiddako kuba buli musambi alina bw'olina omuhandolinga mu mbeera ez'enjawulo. So ndowooza bakindabamu paka ne ku national team nafuna chance maybe n'okusomako kati kuleva ate ng'eya national team olwo byetasobola kuhandolinga nga tosomyeko bajja kutwala maaso ga kamera nga tosobola kwogera namuwalabu nga oli tajja kwogera nayo mu Luganda so okusoma kintu kikulu nnyo mu bulamu naddala ne bw'oba musambi wa mupiira. Abamu baba bavuddeko mukulu jangu onyonyo game ebadde etya era gakimu nti muwoli nze nkyakuoye so okusomako kintu kikulu nnyo kuba ne contract ezimu gwolina oze interpretingira ebintu ebimu gwolina okubyesomeramu nogaa kino mpitawo kino siyitawo obuzubuli banga obuzubuli mu contract awo abaana basayininga emyaka 5 kama yasayiniza 2 abasinga kasaba mungamba nti ogenda funa emitwalo 5 bwezi yetasomaamu ng'asayiningako ng'asayininga kuba contract eri mu Luganda ate abasajja balina ekintu kye bakola kisitiki baagala okusayiningiza ali sente baleka bazikutera ku mmeeza ng'okitunulako bwoti bw'ogira bwoti baba bakusikiriza oyangwema ogenda otulaninga ebadde 2 years eri 5 years kyantuukako ndowooza nzikira nga ngenda mu villa ingini yoyo yali akikozesa nnyo Ben Misagga nga sente ozisanga ku mmeeza oyingira ziba ku mmeeza nga sente zo ziizo sayininga ogende era nze lero nasooka bwe nayingira mu ofisi yo okugenda sayininga saasayininga lwaki namugamba mala genda na contract eno waka ogenda osomemu nantunuulira ate bakonsa balooya balina oluzungu lwe bawandiika olwo babuzaabuza era nze era yakyogerako oluvannyuma nga wano omuntu omu yagaana ssente n'akisooka n'agenda ne contract yali muwanga after omwaka ngaoyiseewo ebbanga era bwe natuuka eka ne sharinga contract n'abantu ab'enjawulo ne baŋŋamba kino bakikyuseemu kino bakikyuseemu ne njizaayo nga kino bwekiba bwe kiti sooka tubitereezeemu then sajja ayinza okukuwandikira contract yali nnene bukuleti namba kati ng'ebyokusoma bingi kati nga tosobola bisomera awo mangu osayininge era naddayo ndozaafu tenakonganya ina muganda wange Robert ayina YouTube agita Robert oyo ku ssente amtegeera luvannyuma nti yasayininze kumusiba yasayininze nti yeyatta oyo ku ssente abitegeera agaze kanagweramu eyo so abalala TV tuli ne Captain Bernard Muwanga atuwa biki byayiseemu okutuuka gwano w'omulabira essaawa kati azanyira UPDF kilabu zazitabadde agenda kutubuulira lwaki yagaana okugenda ejjinja kuba waliwo kilabu z'ejjinja ezaali zimwagala n'agaanayo waliwo nawulirako Mbalala ng'emwagala n'agaana okugenda mu Basheshe Abasheshe bali eyo nze ndi wano lwaki mbasigenda amata gali eyo Bernard Muwanga kiki ekyaggaana okugenda e Busoga ne Mbalala ekyamazima omupiira gunyuma nnyo awantu w'olina emirembe kyakubiri olusi byowulira mu bitundu ebimu bikutiisa okugendayo
incidents ze mpulideko mu tiimu ezimu amalizo ga sijja funayo mirembe nina mukwano gwange yali afiiriddeko mu tiimu emu bamugjayo ng'omugongo kumpi gugongo badde nina mukwano gwaffe muluuli gwe twaziika naye nga bakugamba lyali ddogo yafa nga baloze muloge so okusalawo okugenda ku kiraabu emu oba endala ebyokusalawo bibeera bingi ekirala mu bino ebiseera kati byendimu njagala nnyo okubeera okumpi n'ewaka saagala genda kati kukolera wala nnyo n'ewaka so obadde katono nnyo abadde ansumbuyemu olina woyogedde awo nti waliwo abantu gye bagenda okuzanyira omupiira ogwekulanga agongo badde omugongo awo wonna era liba ddogo kiwanuuzibwa ku ddogo okusinziira endwala omuntu gy'abalode waliyo endwala oluusi gye tukkiriza nti ya bulijjo naye bw'ofuna sitoore ng'ekulaga okulwala okwo tekwali kwa bulijjo oluusi gwe ng'omuntu nawe obulamu obwo gwe watya ogenda ejjinja lwekyo kiyinza okuba kimu ku bbyo nga kyekyantiso genda ejjinja kyakubiri nga bwe mugambye nti sinyumirwa nnyo okukolera wala nawaka kati sinagala nnyo puresha nagendako embalala eyo nga tugenda tumalayo wiikisi bbiri ewamwebesa tugendera mu ffuso tuleeta emitayimbwa ng'ebyana biri ebyebisheeshi naye ate bw'oba ogenze kusamba mupiira mbalala ate oyinza kwesungayo biseeshi kuba ate babikugaana nnyo eyo ensonga teyinza ate kutwala akapiira nanyina kakomya wakati bikuyayanira ate bakugaana kibaru nkubye eggoola binnyanja lyate mukulu temwegatte enkya kiba tekikola awo oba onzigyeko obuntu obukulu so yensonga lwaki UPDF empadde nnyo emirembe nti ndi kumpi n'ewaka gy'emyaka 6 gye naakamala ebbombo nga tugenda okumaliriza gundi yaffe story yaffe esooka tujja kuba tudda ne part 2 part 3 oba oliawo ne part 4 kuba Bernard Muwanga alina bingi okutuuka wano waali we tumulabira kati ndowooza tugenda kusembyayo n'ekya Muwanga essimu evuga nti Muwanga tukugasse ku national team wenjagala awo njagala tutandike ku aziti eriba national team wano yali waliwo sekafa kyani sekafa essimu gyenjagala sikya kikopo kye mwatwala awo wenjagala bakubidde ani akubira wateekako kabaani ki abali eyo sebo twogera bino naye wali abazannyi abato abakola ki abali eyo bagaanange njagala mbeere nga Muwanga ali mu region akyajja ne essimu evuga ddi wali osaba ki olyawo ng'essimu evuga ani akubira nzijukira we nasooka okusamba ku national team manyi national team confusing abantu waliwo Cranes senior team then ne Chan kituufu then zino endala za under naye kolapu yange yasooka yali ya Chan Uganda yali esamba qualifier ya Chan 2015 2014 yeno gye babawerako omusimbi gye babawerako omusimbi ogwalwayo kasita bagutuwa naye kyenzijukira bwe nafuna amawulire tekyali kyangu kyakukkiriza naye ate era saakyewuunya kubanga nalina performance ennungi mu Bright Stars ebiseera ebyo era omugenzi Coach Kajoba yeyaŋŋamba nti saawa yonna oyinza okulaba erinnya lyo ku list ya national team era bw'otuukayo kola bulungi. Batwala bameka? Batwala abantu 25 naye Coach Micho yayitanga abantu bangi yayita abasambi nga 40 kanajanga ajja kompola nayigenda nga atolako abatulaba njagala mutegeere ekintu kino lwaki ekintu ky'okuyita omuntu ku national team
oba kuyita ku kyani oba kyonna ku level eyo gye tuliko Sekafa kyani neri tugeze mugenda kuzanya African Cup biki wedamira nti si kyangu tiimu ziba mmeka eziri mu league ziba tiimu 16 gattamu abantu tugeze buli tiimu ina abantu 25 betubatuke tukomako gattamu abantu nga bagenda twala mu ezo tiimu zonna oba mu abantu bonna enamba batwaleka abantu 20 mmeka okiriza nti omuntu aba akoze bampita game yange yasooka kyenzijukira twali tugenda samba Sudan eyo mambuka eyo najiwulira na ku radio nange game eyo yali nakivubo magere nakivubo yasooka yoli ow'omuddo game eyo bayita twatuka okwambala abasambi 2 naye nga kulina kwambalako 18 kati nze saayambala saali ku 18 abayambala okay then netugenda ku return leg kuba twawangula mu 0 okay tugenda ku return leg Sudan ne bantwala kuba 12 agatambula twatuke Sudan coach Micho nansoma kuba ina okutandika match jukira kuduno tewasamba n'okwambala tewayambala n'okwambala saayambala eri ne bansoma okutandika ne game eyo yali kigezo nnyo gyendi lwaki ye yali game yange esooka ku national team mujozi gw'eggwanga game eyo yali ya kiro saawa 2 amulagizanya kiro ne sisambangako mupiira kiro kuba Uganda tewaliwo omupiira gwa kiro kituufu kuba bino ebisawe by'erugogo by'ekitende empiira yali gitugisamba saawa 10 sisambangako omupiira ku bitaala kyokka Sudan baga mugenda zanya 2 za kiro naye ng'omusana mungi Sudan waliyo ebbugumu kati byonna nga nate binfevalinga nga coach Micho nansoma ng'ate sigenda samba mu defense ngenda samba mu midfield ngenda samba mu makkati naye bagenda zanya bulijjo ozanya kati nirabira ddala nga ebyange bizibu wadde walaba mulinga akwagaliza oba nga akubonereza yali anjagaliza kuba nze nali noonya kimu mukisa gukola ki nga ne bwaŋŋamba genda mu ggolo nali nja kugendayo kuba ekizibu kyange kyali kyakusamba ku national team feno gye tubeereeno nga tutidde ate mwemba mulina mutima we yali anteeka wonna nali nja kusamba kuba nali njagala mukisa gwakola ki gwakusamba so nampita mu luumu y'ekiro naŋŋamba era kusanya ekigambo san nanga san abamawulire bantaddeko pressure e Uganda nti lwaki nkusomye okusamba game nga ate ne Kampala tewakola ki tewasamba ate ne nkuteeka mu makkati abamawulire bateekaka bakochi pressure bwetyo nnyo kuba Micho bamubrandinga nga coach yali defensive ennyo nabaga yandigenze eri n'alumba bulumbi omupiira n'awangula goal 3 ne tuyitawo ajja ku defendinga batukole ki batuwandulemu nangamba kati go biri mu ngalo zo nze nkutadde pressure nempuliranga nange ekoze ki ne nkomyawo kiri nti njagala mukisa kusamba samba game netwangwira netuwangula goal 2-0 Uganda ne qualifying ogenda mu CHAN challenge ki je wafuna mugo mupiira gwennyini bukira bakutadde wobadde tozanye kiki walabaawo kyewuunyisa mu mupiira era nze nkigamba nnyo abaana oba abasambi nti mu mupiira sooka okole ekyangu ekiri basic kye nasooka okumanya bakuwadde gaba kola ekyangu tosooka complicating tosooka kukola kizibu paka lwojjanga oguma mu game mu game eyo nzijukira Okyaya yali mu left back ye yali siniyako kunze namba 3 wangu yali siniyako twafuna set piece mu dakika nozanga 15 naguyimiriramu nga nange muliraanye nakuba omuliro ne gukuba mu kisenge bali kye baali basibye gukomawo nze ate we nali nange ne gukuba ku mpaji kati ngendo tunula ku benji nga coach Micho akubye mu ngalo ne nguma ne manya kati ngusobola kola na muzanya mugane kantumeke eri coach dawe kyate ebyo singo tunayo labe message coach yakola ki yakuba kuba instruction jezibera ziba nendo kulaba kasa kuba omutibo oti na kuba mu ngano ga manya kati game ngisobola ona game nentambulira bulungi awe natandikira okusamba national team ne twaddako okugenda ku Sekafa
gye twawangula Ethiopia. Eyo nayo yali story ku ebifaananyi mbiraba oli n'obu Ethiopia ngamba sinyambuukaawo nengwawo ne bukajjuutuka. Sekafa eyo yali yabyafaayo gye tuli. Kuba nzikira twagirimu Bakezironi, Mia Faruku, Basekisambu, sajjabulirawo oyo Mia Faruku, Bochaya, Mia gyali Mbawalabu, Bochaya n'abasambi abalala. Era Mia yali kapiteeni waffe. Naye nzijukira twagenda paka ku final. Twasamba Rwanda ku semi final. Twasamba Rwanda ku final. Twasamba Ethiopia abategesi ku semi final ntubawangulamu. Naye ekikopo ekyo kyali kizibu okusinza ku level yaffe. Lwaki? Nze simanyi oba ebintu bisooka kunkaluubirira. Twasamba game yasooka era saayambala. Twali abasambi 20. Nze ne Watenga Isima tetwayambala era twatereka amasimu g'abasambi ba Mia nga mumugakutte ffe twagakwata kwolu. Tutuulawo madaala ntulaba ki game. Twali tuggulawo ne Kenya. Kenya yatukuba goolo 2-0. President Magogo najja ku hoteli otwali tusula. N'atwa dressing naye nga mukambwe muzibu nga munyiivu. N'atuyombesa tuluzinga tutya ku Kenya. Ezo timu tulina kuba nkube. N'agamba buli omu ayogere ekyamuleeta mu tournament mu mpaka zino. Buli omu n'ayogera njagala kubeera top scorer, njagala kola assist bweziti, njagala bino. Yakubanga nze best defender. Neŋŋamba nze ngenda kwogera ki n'okwambala sikoze ki sambadde. N'abeera best defender eri mu kukwata amasimu. Ne mugamba nze njagala kusambayo game emu. Coach Kasita nampayo game emu nze kyekigendererwa kyange. Bwe wamugamba? Coach Micho n'akyuka n'antunuulira. We nakyogera Coach Kajoba n'akyuka n'antunuulira. Ne tugenda ku training. Coach Micho n'ampita n'aŋŋamba, you said you want to play? Nunga yes, because I came to play. N'aŋŋamba, next game Moli you are playing. Ate omutima ne gunkuba. Ate nga wakyesabidde? Ate neesabidde gwaki. Ne ŋŋamba naye nakisabye najjera kusamba. N'anteeka mu game. Twali tusamba Burundi. Ate yanteekamu 2. Nenkuba 2. Nenkuba 2. Je sikubangako. Nensamba bulungi ne tuwangula goal 3. Twasamba okuvaawo mu bibinja game endala 2 ne tusamba quarter final semi final nga tanzijeeko mu kisaawe. Kuba yatuuka nanziza ate mu midfield. Coach Micho yanteekanga nnyo ye makkati. Nekuba midfield paka kuwangula kikopo. Era okyayo oyo twekuba bwe kaba kankuba olwali kagamba gwe wajjanga Kirina wamaliriza oli boss ni manager. Gwe kampita nasabayo gumu. Wasaba gumu kyokoze. Bampa gyonna. Ensonga eyo nga bw'ogyogeddeko nga tuwumbawumba. Tebaamu kati nga bw'oli nti wali toyambala osigala bweru kati oyo guwaddira mu nnamba abatakunyigira. Abanyigira bwereere. Buli omu abeera ne time ye ey'okusamba. Era nze nkikirizanya time ye beetuuse ey'okusamba eba etuuse. Era tusobola kuforcinga time ya kusamba. Senga nali nforcing nali nja samba bubi. Naye time yange yali etuuse wadde nasabanga nsaberwa mpaka naye yalinga era etuuse. Tebola nasamba Katonda yanyambanga n'ensamba ki. Waliwo olumu lwotera okulaba n'olaba nti kooki atayiminze mu bubiri era abazannyi yandibadde akolamu bw'ati. Tugeze naye bw'otandise okubanga okookinga n'ogaana omuzannyi ono wadde atandika naye twandibadde tumuwayo eddakiika 3. Ekyo kibeerawo era kituufu naddala ku muntu alina interpretation ya game yembeera musamba ng'egyogisomyemu. Omusambi yenna omupiira omulungi olina okubeera n'entegeera y'omuzannyo gwokola kigosamba era olina okukola judgment n'ogamba naye kino kiyinza obutakola oba kino tekikoze oba tekijja kukola. Kyekikufuula omusambi omulungi. Wali obaddekaawo n'olowooza nti ffe ng'abawagizi okimanyi nti olumu ffe tusinga ne kuba kookinga. Nze nyina embeera ku mupiira naye nsobola okugyamu abazannyi bana bonna nga ndaba bye bakola sibitegeera. Naye andi tekisobola kukola kuba substitute ate oyinza ozimalawo. Oyinza okukola ennya ate n'olwaza mu ddakiika ey'ensanvu.
kati gwawo ekirabo nalabira omupiira naye omupiira guli trick wabya ndo omupiira muzibu osobola okujjamu omuzannyo omuli bakuba goolo 3 kyokka gwe badde olaba talina byakola gwe mupiira so omupiira gubeera omuzibu nga tuwumbawumba tuddeko awo Ethiopia kiki kyewalaba mu mupiira egyo n'ogaa naye wano bwe naakola bwe nti njagattako kino nsobola okubeera kino ku tiimu eyange nga ne bali ba opponent bamwe mwazannyanga n'olaba kati jjukira ebisaawe babikyuseemu babyanjawulamu ku byewadde ozannyiramu eno ki kyewalaba of course eri level gye twali tugenzeeko yali ndala jjukira ffenna twali tusambira mu Uganda eyo Sekafa y'abasambi nga tusambira wano yali nga tulina okwesitula twali tulina okwebanja okuwangula president kye yali atutaddeko nti kuzina ensi zonna ze tuli mu kusamba ffe abalina okubeera baki ba giant era twakozesa amaanyi mangi okuwangula empaka ezo jjukira tiimu ya Ethiopia eyo bukuba ttaaki mugoba omupiira akawungeezi kalamba nga mugusamba bukuba ekigere banteeka mu makkati n'entego oyo bamwita kojja yali asambira mu KCC nga musajja mumpi bw'ati ye okuva edda yali akuba 6 ati nze ne bangatta ku ye miya nga yabeera mu maaso gaffe naye nga ffe tulina kubba mupiira tuguwe miya naye ng'onoonya omupiira gw'obba nga togulaba ng'omusajja bugukulukuza nga bukuba ekigere nga mugoba mubeera mu kutaayiza okuva geemu lwetandise kuba wali mumanyi omupiira era twakowa geemu eyo ozijukira ntego eyo yaŋŋamba nga tusamba kojja era gana ekigambo kojja obusajja bugenda kututta naye twamanyiza tubuteebye eggoolo emu ne tuwangula paka kutwala so it was kwewaayo na kukkiriza nti tulina okuwangula wabulabamu konowa naye omusajja alina ekigere waba omusajja gwoleta najjalagoa naye gujja kumenya kufa buli naturally noza bampi si bawanvu nnyo kati amaanyi gaabwe gali mu kupasinga mupiira bale bafaaru balesewa TV emboozi ya Bernard Muwanga oba Captain Muwanga mpaavu era tugenda kuba tugireeta paka wano tugenda okukoma olunaku olwaleero bingi agenzeeko akubye ekipulo pozi wagendako Zambia eno gundi bayitwa batya gundi tiimu bagita batya eyo Zimbabwe Zambia Lusaka tugeragera Lusaka eyo sebo njisiba n'empane kasente naye yagala amaliri anayi ituma golo 3 ekubemu 0 bagikubeemu Lusaka emala mama atujja genda kawo olwo Bernard akubyeko ekipulo agenze kesise batutte kesise abatwale Vietnam yali vira bagenze vira alina tunumiza ku mboozi y'abasajja bafaanagana yana Vietnam abasajja bafa sajja abuza ne bale malembo yabatubamu katamanya ali mutuufu ali kati malembo tiyategera akantu gwe nyino kubesasi so ebe nakugenda kubyogerako mu video yafe okubanga eddako Mwanga nsaba osibulira wana abantu balwalusewa ate we tunafunira akadde basere bantu balabika kyovola olumu manjala n'enzija netukuba video zaffe nnyo bulungi kumutujja nango ne tukyusa sibula batulaba balabi baffe era abagoberezi ba Lusewa TV mwebale nnyo okwekumira ku mukutu gwaffe era musigale nga mutugoberera mwebale nnyo nsigadde Bernard Muwanga Captain gabo tweyongera buli video tujoleeta nga tubanyonyola jukira jja kuba ssentebe Rwanda mwetegereza abantu bemugenda okuwa obukulembeze onaze mukulembeze kuva mu buto ne saaka teyagala si mufizi wabula mukulembeze so awo naye ensonga tujja gituukako ate mu maaso tulaba ate abeerwadda agenda bakulembera atya sobola okubanga ate ensonga tuzitambuza bulungi ajja Samuel Gemanya tujja kuba tuddingana olundi produce Lusewa TV mazima ku mazima.